nga bannakibiina kya NUP bakyagenda mu maaso n'enteekateeka y'okuwandiisa bannakibiina bonna okwetoola eggwanga nga bawaze kkaadi ezibakakasa nti bannakibiina mu bujjuvu b'abakulembeze b'ekibiina kino mu ggombolola y'amyuka wakisobola okufaafagana n'abakulembeze abalonde be bagamba nti balwanyisa enteekateeka eno yaleeteddwa bano nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Kkunga mu ggombolola eno Nyombi Yahaya ne Sebuku Isaac basinzidde ku mukolo gw'okutongoza enteekateeka eno nga gubadde nankwadde mu disitulikiti y'e Wakiso nga baaniriza bammemba basaze eddiiro okuva mu kibiina kya NRM kw'ossa n'aba DP. Nsaba kaadi eri eya DP ogenda kikwasiza omwami naye. Ssentebe Nyombi agamba nti abakulembeze abalonde babaliira munda nga misege nga kakati batandise n'okutiisatiisa abawandiisa bammemba ekiviiriddeko n'abamu okusuulawo ebikola. Mutandise okuteekawo embeera yonna eremesa omulimu guno okugenda mu maaso. Sigambye nti mmwe abali wano wabula abakulembeze abalonde abaliyo abalonde waliwo ne electoral officer waffe essaawa ya leero asuddewo ebitabo. Lutaya Sulaiman nga yakulira okuwandiisa bammemba mu NUP mu ggombolola eno avudde mu mbeera n'awera okufaafagana abakulembeze bano ng'agamba nti si baakutula butunuzi nga bano bagootaanya enteekateeka z'ekibiina. Tumuwoninga ne sekuwoninga ekibiina kyaffe kiina bafutusoja bangi, kiina abantu bangi, tujja kukolako ng'obuyinza bwe bulagira. Oluvannyuma batongoza kkaadi nga buli omu yakugula nusu lukumi wabula ne balabula oyo yenna anaagitunda nti wakukangavvulwa ekibiina. Kwako kkaadi ya nusu lukumi tebakuguza kkaadi yadde nusu lukumi mu ataano teriiyo kkaadi ya nusu lukumi. Bakansala b'enjawulo okuba ne Ssegawa Robert eyaligita banne emiggo asinziddewo n'alabula abazze okwewandiisa mu NUP nti tekabatanda okulya mu lime ne mu luzise ng'asabye abantu bonna abawagira NUP okuvaayo beewandiise. Tuvuganya ku kibiina ekikulembera eggwanga tuli b'amaanyi nno. Twagala tumanye muwendo ki gwe tulina mu muluka gwa Nakabugo. Bwe tunaategeera omuwendo kigenda kutusobozesa okusobola okuteekerateekera abantu baffe aba NUP. Enkwembi nnyo si kirungi kuyimirira eno n'eno. Salawo oyimire mu kibiina ky'osiimye omutima gwo kye gugamba. Bw'oba wa NUP beera wa NUP era weewandiisize mu NUP. Bw'oba wa NRM beera mu NRM. So si kubeera mu NRM ate oli mu NUP. Ekyo kikyamu nnyo. Ye ssentebe Sekuyu ayogedde ku ky'abakulembeze abalwanyisa emirimu gy'ekibiina n'ategeeza nti yatandise dda okulondoola ensonga eno ng'agende ne ku bukulu bw'okwewandiisa. N'ensonga endala kkaadi yaffe ne boogenda ku kitebe ya nusu lukumi ne waliyo bembadde empuya bannakigwanyiza badde bagendayo ne bajjayo kkaadi. Ssente ezo bamala okutunda kkaadi ezo ne beekweka ssente ne bazirya era nabo kokote eyo tugenda gijjamu mu kibiina ffe nga National Unity Platform tetuyina mbeera eyo yakunyaganyaga oba yakubba. Peter Kizza yakusakidde eggulye lino ku Case TV agaleero. Olutalo nga luwedde tuliyambale